Abalokole b'Ekkanisa Jesus Gospel Healing Center International esangibwa mu zoni ya Kikange kulimira Bishop Kusasira Samuel balangiride enteekateeka ez'okuddamu okugizimba. Ekkanisa eyamenyebwa ekitongole kya KCCA nga baali baduumirwa Kituuma Lusoki nga bagamba nti yatina kabuyonjo n'okulekanira abatuuze abalinaanyeewo. Yayogerako yali simanyi mulekanira abantu kanisa tugenda gisula wansi. Nayogerako ne Mr. Kitumwa era nze ekintu kye namugamba kyokka namugamba nti oba olimenya ennyumba ya Katonda eri ku ttaka naawe ogenda kuddira ddala ku ttaka. Okumenya kw'ekkanisa eno twakulaga mu liga pakatale k'omufumu Tonto nga 11 omwezi guno. Abaddukanya ekkanisa eno baategeeza ng'abalimi b'ekikola kino bwe kwali ku Haji Katende bakungaanya emikono 29 egyasemba ekkanisa eno okumenyebwa. Olw'okuba abalokole ku kkanisa eno babadde beetegese okwekumamu omuliro kiwaliriza omuduumizi wa poliisi mu Kampala Emiliano Haruna Isabire n'amyuka omuduumizi wa UPDF Lieutenant General Charles Sangina okusukiramu okwetondoola ekikolo ekyo ekyakolebwa aba KCCA. Mu KCCA we have very good people. Tulinamu abantu abalungi ddala. And we also have very bad people. Ate tulinamu n'ababi ddala. Bw'abanga bagenda okukola operations nga zino tuteekwa kukolera wamu. Bano era bawaddeyo n'essente batandike okuzimba ekkanisa nga babasuubiza n'obukumi nga bagizaawo. Omubeera mu kizibu ekiti, we must support you. Jeno Anjina awaddeyo obukadde 2 ku lwa gavumenti n'agamba nti gavumenti erina mpalana yonna konzikiriza. And our government respects God. Era eggwanga lyaffe liwa ekitiibwa Katonda. And I know my commanding chief. Era mmanyidde ddala nti n'omukulembeze wange, our president, omukulembeze w'eggwanga is God fearing. Atya Katonda. Bino bibeereddewo nga KCCA ku lw'omukago lwa wiiki ewedde kyegiseewo ennamba y'essimu abantu kwalina okutuusa okumulugunya kwabwe ku kkanisa ezibaleekaanira nti bakola ekikwekweto zimenyebwe. Mutebi Sulaiman ne Nnyombi Kenneth bakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV 1.